Mu Julayi w'omwaka guno, gavumenti ng'eyita mu minisitule yaayo ey'ekikula ky'abantu eriko abantu abawera emitwalo 5 bankolammere ya leero be yasalawo okudduukirira n'emitwalo 10 buli omu okubayambako okuyita mu muggalo ogw'omulundi ogwokubiri ogwalangirirwa olw'okutangira okusaasaana okw'ejjengo eryokubiri ery'ekirwadde ki COVID-19. Tukitegeddeko nti mu nteekateeka eno abasomesa emitwalo 58 bokka be baaganyulwa. Kati waliwo enteekateeka ey'okudduukirira abasomesa mu masomero ag'obwannannyini ng'ewomeddwamu omutwe ab'ekitongole kinnakyewa ki Give Directly nga kikolagana butereevu ne gavumenti. Mu nteekateeka eno abasomesa emitwalo 3 aba primary ne secondary okwetooloola eggwanga be bagenda okuweebwa emitwalo 10 buli omu. Fred Kakembo, omusomesa mu St. Kizito Learning Center Emityana, y'omu ku beesunga okufuna ku ssente zino. Ono agamba nti omuggalo gwamuyisa bubi era yayita mu bugubi okuyimirizaawo ab'omu maka ge. Tubadde nga tubeerawo ng'olumu tufuna ekyemisana eky'eggona ekigaana awo nga tukubawo endobo ate nga nawe ekikulu bakulu ekimala bategeera embeera bw'ebadde efaanana ng'ekiri ewaffe oba olyawo gye kirina mu baneiba kati nga tutambula. Okusinziira ku kiwandiiko kye tulabye, omusomesa okufuna ssente zino alina okuba nga tali ku lukalala lw'abasomesa abafuna omusaala okuva mu gavumenti. Alina okuba nga yeewandiisa ne minisitule ey'ebyenjigiriza era ng'alina layisinsi. Ateekwa okuba nga yali asomesa mu ssomero eriwandiise era lirina layisinsi ng'omuggalo ogwasooka tegunnalangirirwa. Alina okuba nga teyafuna ku ssente za gavumenti ez'okuyamba ku bantu abaakosebwa omuggalo ezaagabwa omwaka oguwedde. Era alina okuba ne akawunti ya mobile money empandiise mu mannya ge. Akulira ekibiina ekitaba bannannyini matendekero ag'obwannannyini, Patrick Kaboyo, ayanirizza enteekateeka eno. Weewaawo kirungi nnyo tukiwagira naye ssente ezo ate zandibadde ne zisobola okuba nti zibatuukako naye nga ne zitafuuka mataganyana. Bazisuubira ate tuli beetegefu nti bwe zinaaba zizze basobole okulaba nti zibayambyeko oluusi okusasula fiizi, oluusi amabanja ng'ag'amasannyalaze oba amazzi kubanga tezisobola kusasula rent ntono nnyo. Ono era aliko amagezi g'awadde ku ngaba ya ssente zino. Ssente zino zibeere mu phases, nti katugambe nti phase esooka mu mwezi ogwokubiri tujja kusooka n'abasomesa ba primary, tudde kuba nursery school mu phase ey'okubiri nga mu mwezi ogwokuna tumalirize n'abasomesa ba secondary. Ye Kakembo agamba nti ssente zino wakuzeeyambisa ne ku fiizi z'abaana be. Zijja kunnyambako okusasula ku byetaago by'abaana kuba nina abaana b'empeerera. Zijja kunnyambako kugula ku bitabo n'ebirala ebikozesebwa ebitonotono. Ensimbi zo yinza okugaa nti ezimala naye era weewaawo waddeko zijja kunkolera. Mu kiwandiiko kino bo abakulira emirimu mu munisipali n'ebibuga balagiddwa okutandika ku nteekateeka ey'okuwandiisa abasomesa era ng'ab'ebyenjigiriza mu bitundu bino bajja kuvunaanyizibwa ku kulaba ng'abateereddwa ku nkalala zino bebo bennyini abalina okufuna ssente zino. We have started with issuing to all the chief administrative officers and town clerks guidelines on how each of the school is supposed to load the names of their teachers on our website, and that loading will kickstart the payment. We expect to start payment from 8th because already there are private schools in some districts, about 7 districts, they have already uploaded some of their names of their teachers on the system. So beginning 8th, we will be able to pay those who are ready and continue the total of 300,000 teachers. Gibadde gikunukkiriza okuwera emyaka 2 bukya omuggalo ku masomero gulangirirwa era nga basomesa bangi babadde batandika dda okufuna emirimu emirala gye bakola okusobola okweyimirizaawo olw'omuggalo. Regina Nalujja, NTV Akawungeezi. I was not knowing that the thing was true, but now I've received the money.